okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensulo ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Yeebazibwe Kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo kubanga atukuumye, atukukusizza, atuyisizza mu nnaku 6 ezibadde ez'okulafubana, ez'okukola obutaweera, ate n'atutuusa ku sabbiiti ye entukuvu ey'olunaku olwaleero. Wasuza otya nnyabo? Wasuza otya ssebo? Mukama waffe yeebazibwe kubanga okyali mulamu. Yeebazibwe nnyo olw'ebirungi byatukoledde enkumu, ate n'ebibi mwatuyisizza, erinnya lye liweebwe ekitiibwa. Akubuuzaako era omwanjuzi wa puroguramu eno, Omulangira Isaac Walugembe, era omuweereza wa Mukama, nze maaso go okusobola okuyiga awamu nawe akasimu kaako olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero lwa Sabbiiti, lunaku lwa Saturday, lunaku lwa kusinza. Naye nga tetunnagenda mu masinzizo gaffe, kya nsonga okutegeeza Katonda waffe okuyita mu kasimu ka era n'okumwebaza. Nzikiriza nga waliyo bannaffe abali ku lutimbe luno ku nkya eno mu puroguramu eno Ensulo ey'enkya nga si ba Adventist, ng'era nammwe muteekateeka okugenda ku mirimu gyammwe okukola, kya nsonga okusooka okutegeeza Katonda ate n'okwewonga mu mikono gye nga tetunnasimbula tusobole okufuna emikisa gye. N'ekisinga obukulu gwe mukisa ogw'okwongera omutegeera n'okutegeera enkola ze n'ebyo by'ayagala. Nsaba twewombeeke, twebaze, tugende mu maaso n'ekyokuyiga. Ogulumizibwe Katonda waffe oweebwe ekitiibwa kubanga otuwadde obulamu. Weebale kutuyisa mu nnaku 6 ezitabadde nnyangu naye ng'ate zijjudde emikisa gyo. Weebale Mukama kubanga otuwaniridde ate n'otutuusa ku sabbiiti ye entukuvu nga tukyali balamu. Ku makya ka sabbiiti eno tugenda okuyiga. Tusaba Omwoyo Omutukuvu atuluŋŋamye mu ebyo bye tugenda okuyiga, ate Mukama tubisse mu nkola nga ggwe bw'osiima. Kitaffe omulungi, waliyo bannaffe abatannaba kutegeera era nga tebategeera nti sabbiiti lunaku lwa kuwummulirako era nga beetegese nnyo okgenda mu mirimu gyabwe. Kitaffe omulungi, nabo tubawonga mu mikono gyo, tubasabira oyongere okubeeyereka mpola mpola okutuusa lw'onoobavuba nabo batuuke okuwummula ku lunaku lwa sabbiiti. Oweebwe ekitiibwa, ogulumizibwe, naffe tulabe omukisa okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Leero nga 11 Februari w'omwaka guno ogwa 2023 mu kyasa eky'e2020, Mukama atuwadde omukisa okubaako kye tuyiga ekituumiddwa okukkiriza kwa Ibulayimu. Okukkiriza kwa Ibulayimu kuno tugenda kulaba mu bitundutundu era kye tutandiseeko olunaku olwaleero kwe kukkiriza kwa Ibulayimu ekitundu ekisooka. Olunyi lwaffe olw'okujjukira luvudde mu Baluumi essula ey'okuna olunyiri lwa 19 era nsaba obikulewa mu Bayibuli yo nange nga bwe mbikudde yange nkusomere nga nawe bw'ogoberera. 19 agamba, n'atanafuwa mu kukkiriza kwe bwe yalowooza omubiri gwe ye nga gufudde nga yakamala emyaka 10 n'olubuto lwa Saala nga lufudde. Olunyiri luno lutujjukiza Ibulayimu jjajjaffe Bayibuli gweyogerako era n'abasinga naddala Abakristaayo abakkiririza mu Kristo weewaawo ne bannaffe Abayisiraamu bakkiriza nti Ibulayimu ye jjajja w'okukkiriza kwaffe. Okukkiriza kumwogerwako kubanga Bayibuli egambye nti teyanafuwa newankubadde nga yalabanga emyaka gye gikaddiye.
ginafuye ng'omubiri gwe nga gufudde. Waliwo ebiseera omubiri gwo we gusimbibwa ne gumera ne gujimuka ne gunyirira ne gutuuka ne gutandika okuyongobera mpola mpola ne gujjako enkanyanya ne gutuuka ku leva egamba nti mufu. Emibiri gyaffe osobola ozibiriza bwoti n'ogukwatako guno n'omanya nti guno gwa mulenzi muto muvubuka, n'okwata ku guno n'omanya nti guno gwa muzeeyi kubanga guliko enkobakoba n'okuseerera guseerera gwayongobera. Naye Bayibuli egambye nti n'atanafuwa mu kukkiriza kwe. Bwe yalowooza ng'omubiri gwe nga gufudde nga yakamala emyaka nga 100 nga tanafuye. Kyansonga okunyweza okukkiriza. Bakristaayo bannange, kyansonga okunyweza okukkiriza. Okukkiriza kubeerewo ng'oli muto ng'amaanyi ag'ekivubuka okyagalina. Okukkiriza kwe kumu kubeerewo ng'ovubuse, ng'ofuuse omukazi, ng'ofuuse omusajja ow'embavu. Okukkiriza kubeerewo newankubadde opeeruuse. Okukkiriza kubeerewo ku myaka egy'envi nga n'olususu lwo lutandise okuyiikayiika. James Park atuleetedde olugero olulala. Olugero lwogera ku musawo w'abakyala omututumufu ow'ensi yonna era omusawo w'abaana, amannya ge ayitibwa Goldberg. Lumu nga yakatuuka n'atunula, yatuuka n'afuna ekyewuunyisa. Bwe yatunula okuliraana we yali atudde n'alabawo abafumbo 2. Abafumbo bano baali bakaddiye, nga bakadde mu myaka, naye we baali batudde mu kifo awajjanjabirwa abakyala ab'embuto. Ku myaka gy'abazeeyi bano kyekyewuunyisa Goldberg kubanga eddwaliro lyali mu kalina nga furo gye baliko y'abambuto. Furo eri wansi gye bayiseeko ye y'abazeeyi n'abakuze mu myaka. Kyava ababuuza, ssebo ne nnyabo, mulowooza nga muli mu kifo kituufu? Kino ekifo kye mulimu mulowooza nga kituufu? Anti eddwaliro ly'abakadde lyali ku mwaliiro ogwa wansi. Abagamba ndabanga abatali watuufu kubanga eddwaliro ly'abakadde liri ku mwaliiro ogwa wansi. Omusajja kyava amuddamu, nedda. Teyamuddamu mulundi gumu, n'agamba nedda. Omwami we yaddamu n'amukakasa ye ne mukazi we nti bali mu kifo kituufu. Goldberg bye byamwewuunyisa. Ekifo kyalimu ky'abakyala ba mbuto n'abaana, era bano abazeeyi bwe batudde. Ababuuza, muli mu kifo kituufu? Ko muzeeyi, nedda, tetugenda mu fulo ya wansi y'abazeeyi, wabula wano we tuli kyekifo ekituufu. Omusawo omulungi ono teyamanya wakutandikira, naye n'atandika okubuuza omukazi. Ng'amubuuza, yali abaddeko? Ono omukazi yali mukadde ekimala, kubanga yali mukadde mukulu, ng'akaddiye mu myaka, ng'ali ne kuleva emuzaala,
kyava mubuuza wali obaddeko olubuto ne luvaamu oba okufaananako bwe bityo. Omukadde ono omukulu kyava akamutema n'amugamba nedda. Yamugamba tabangako wadde olubuto wadde okuwulirayo akantu konna akeekoona ku lubuto oba akaali related ku lubuto mu myaka gye. Omusawo ono Goldberg yakyusa amaaso ge n'ajjukira nga teyateekebwateekebwa kwaŋŋanga ngeri yonna era teyatendekebwa mu ngeri yonna okukwata ku nsonga okwaŋŋanga engeri eno ku butendeke bwonna bwe yayitamu. Ko n'amagezi ge yafuna kyava agamba abakadde bano nti agenda kubalagirira wabeewo abakebera bwe banaamala okubakebera bajja kuzuula ekifo ekizibu kwe kiva mu wiiki emu. Abafumbo bano bakyamuukirira nnyo omusawo bwe yabatuusaako bwe yabaaniriza omulundi omulala era n'ebigambo ebizzaamu essuubi wiiki eyaddirira. Yatandika na kubagamba nti okunoonyereza mu bitabo by'abasawo ko n'okukeberebwa okwabakoleddwako byalaze nga tewali magezi eri omukazi ono eyali omukadde ennyo so nga takyagenda na mu nsonga nti ayinza okufuna omwana. Wabula Bayibuli eyali yeesigika ddala yalina alipoota eya bitundu 10 ku kinne waakyo nti ajja kuwona, wabula nga kijja kubeetagisa okuba n'okukkiriza okusingako kino okutuukirira. Omukyalo ono jjajja eyali akyamuukiridde okufuna amawulire baakamutema nga takyasobola kuzaala ng'era ekituufu yali akaddiye nga n'ensonga z'abakyala eza buli mwezi tazigendamu. Omusawo kyava abagamba nti amagezi gali gamu. Bayibuli ekigambo kya Katonda kirina obukakafu obutuukiridde 100% 100 ku kinne waakyo nti abantu abalinga ggwe jjajja basobola okuzaala. Naye kyetaagisa okukkiriza okusukka ku ndowooza yo kino okutuukirira. Kubanga omusawo bwe yanoonyeza mu bitabo byabwe eby'abasawo n'anoonyereza mu mitendera gyonna mwe bayita n'asomwa emibiri gy'abakyala n'ayekenneenya omubiri gw'omukadde ono yakizuula nga takyasobola kuzaala era nga tewali ngeri yonna eyinza kumwanguyiza okuggyako optionage okusoma Bayibuli ate n'akkiriza okukkiriza okusukka we kwandikomye okusobola okufuna olubuto. Bw'osoma Bayibuli n'obwegendereza ebyamagero byonna ebyali bibaddewo ku nsi byava ku kukkiriza Katonda. Okuzaalibwa kwa Isaaka, okulokolebwa kw'abavubuka abasatu abaasuulibwa mu kikooni, ko n'obuweereza bw'okuwonya Yesu kwe yalaga, byonna byalina ekibigatta wamu kukkiriza. Awo nno katwongere okunoonya okuyiga ku ky'obugagga kino eky'omuwendo wiiki. Okukkiriza kwetaagisa, tekikola makulu kubeera mu kukkiriza, kubeera mu Kristaayo naye nga tolina kukkiriza. Batugambye Bayibuli bulijjo ekyogerako okuzaalibwa kwa Isaaka our own understanding. Toyinza kukinnyonnyola omuntu n'akitegeera omukazi ow'emyaka 9 nga takyagenda mu nsonga za kikya n'afuna olubuto n'azaala omwana mulamu. Abantu abasinga obungi ne ku lunaku olwaleero tayinza kukikkiriza nti kisoboka okuggyako abasomi ba Bayibuli ate si bonna wabula abakkiririza mu Bayibuli era abakkiririza mu Katonda.
ebyamagero bye tusomyeko mu Bayibuli muno ebitwewuniikiriza ne tutunula ne twewuunya byatuukawo lwa kukkiriza. Omusajja Nebukadduneeza kyava agamba abasajja bano ngenda kubasuula mu muliro ekikomi mu 10 emirundi 7 ne bakikuma ne kyeyongera okwokya emirundi 7 okumanya kyayokya n'abasuulayo Shadrach, Meshach ne Abednego bo omuliro ne gubookya nga tebannatuuka na kutuuka. Bandisaasidde be basuddeyo. Waliwo akagambo kenjagala tugenda kasoma mu Yokaana mu Danyeri essula ey'okusatu olunya lw'16 agamba Shadrach, Meshach ne Abednego ne baddamu ne bagamba kabaka nti ayi Nebukadduneeza tekitugwanira kuddamu kigambo ekyo. Bwe kinaaba bwe kityo 17 Katonda waffe gwe tuweereza ayinza okutuwonya mu kikoomi ekyaka n'omuliro era anaatuwonya mu mukono gwo ayi kabaka. Essula olunya 18 lwenjagala ennyo, njagala oluwulirize bulungi agamba naye bwe kitaabe bwe kityo kitegeeza nti bw'ataatuwonye tegeera ayi kabaka nga tetugenda kuweereza bakatonda bo newankubadde okusinza ekifaananyi ekya zaabu kye wayimiriza. Okukkiriza kwe baalina kwe kwabawonya. Abasajja bano bakkiriza nti Katonda asobola okubawonya. Ate okukkiriza kwabwe ne kugenda beyond nga kusukka n'entaana kubanga ne bwe ataatuwonye ayi kabaka tegeera mu ngeri y'ekitiibwa tebaamuyisaamu maaso naye mu ngeri y'ekitiibwa ne bamugamba ayi kabaka tegeera kale ne bw'ataatuwonye tetujja. Kyakusaalirwa kubanga okukkiriza bwe kutyo kwa bbula ennaku zino. Tugenda ne tukyamuukirira oluvannyuma lw'okuwulira obubaka ne tuwulira nga tukkiriza ku ssaawa eyo eddakiika nga 3-5 wagenda okuyita olunaku ng'okukkiriza twakusudde. Waliwo ebintu ebitayinza kukyuka okutuusa ng'okukkiriza kwaffe kufaananyeeko ng'okwa Ibulayimu, kufaananyeeko ng'okwa Shadrach, Meshach ne Abednego. Okukkiriza kwaffe kufaananyeeko n'okw'abasajja abakazi n'abasajja abamalirivu abaliwo mu mulembe gwa Yesu Kristo. Waliwo ebitayinza kukyuka. Mu kitabo kya Matayo essula eno essula ye17 njagala kutandika ku 17 agamba Yesu n'addamu n'abagamba nti mwe ab'emirembe egitakkiriza emikyamu ndituusaawo okubeera mu mmwe, ndituusaawo okubagumiikiriza, mumundeetere wano. Yesu n'aboggolera dayimooni n'amuvaako omulenzi n'awona okuva mu kiseera ekyo. Awo abayigirizwa be ne bajja eri Yesu kyama ne bagamba nti kiki ekitulobedde ffe okuyinza okumugoba? N'abagamba nti olw'okukkiriza kwammwe okuba okutono, kubanga ddala mbagamba nti singa mulina okukkiriza okwenkana akaweke ka kalidaali, bwe muligamba olusozi luno nti vaawo wano genda wali, kale luligenda. So singa tewali kigambo kye mutayinza. Naye kyokka ekyengeri eno tekiyinza kuvaawo awatali kusaba na kusiiba. Njagala okutegeeza muganda wange, abayigirizwa bano bazigoba emizimu ne gigaana okugenda. Ansa Yesu agibawadde mu nnyo lwabiri olw'okubanga okukkiriza kwammwe kutono. Okutuusa nga tufunye okukkiriza, waliwo ebintu ebitagenda kuvaawo. Okusaba n'okusiiba byetaagisa, naye byonna bivugibwa kukkiriza. Okukkiriza bwe kutabaawo zitusanze. Nga tugenda mu kusinza ku lunaku olwaleero, nsaba otegeere ng'okukkiriza kwe kufuga obulamu bwo. Kkiririza mu Katonda. Mmwe abagenda ku mirimu okukola, njagala mukkirize
nti Katonda waffe ali wamu nammwe era bw'ogenda ng'okyabuusabuusa tojja kufuna. Njagala Mukama atuwe omukisa okuyita mu Ssabbiiti ye entukuvu, atulabirire, atuwe omukisa gwe gutukulembera okuyita ate mu wiiki endala gye twolekedde, ekisa kye n'okwagala kwe byeyongera otubeera. Mbaagaliza ekiseera ekirungi, mbaagaliza Ssabbiiti ennungi ejjudde emikisa. Nsaba ekisa kya Katonda n'okwagala kwe byeyongera okubeera wamu naffe. Essaawa eno katwewombeeke olw'okwebaza, ate ojjukize munno n'omulala akuliraanye, tugende mu kusinza, tusisinkane Katonda waffe, tumutegeeze olwaleero nti tuzze mu mpya zo. Kale tunajjayo emikisa gye gibeere wamu naffe okuyita mu nnaku zonna ezisigadde ez'obulamu bwaffe. Katwebaze. Weebazibwe gwe atuula mu ggulu. Tukwebaza kubanga otulaze nti waliwo ebintu ebitayinza kuvaawo nga tetulina kukkiriza. Waliwo ebitwesibyeko kubanga okukkiriza kwaffe kutono. Tusaba Mukama okukkiriza kw'abajjajjaffe Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo, okukkiriza kw'abaddu bo abaweereza abo Sadraka, Mesaki ne Abeduneego, abaweereza abo ku mitendera egy'enjawulo okuva ensi eno lw'etandika okutuusa kaakano. Okukkiriza okwo okutuwe kubeere mu ffe, naffe tukule mu kukkiriza tusobole okulindirira n'okukola ebyo Katonda by'osiima. Ensi eri okwetegeere nti waliwo Katonda omulamu gwe tusinza. Nsaba omukisa gwe wasuubiza abaana bo ku lunaku luno olwa Ssabbiiti gubeere wamu naffe ne bonna abalina omubiri abagenda okukuŋŋaana okusinza. Mukama bawe omukisa ogw'enjawulo. Ekisa kyo n'okwagala kwo bitunyweze mu nsi eno ey'ekibi, bitunyweze mu kusaba obutakoowa n'okuyiga ekigambo kyo, bitunyweze mu kukkiriza. Era Katonda waffe ng'okomeza obwakabaka bwo, naffe tusaanye okusikira obulamu obutaggwaawo. Weebazibwe Mukama kubanga olidde okusaba kwaffe. Bwekyo bwe nsabye n'okwebaza okuyita mu Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Nkwagaliza ekiseera ekirungi. Mukama akuwe omukisa. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensulo ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.